Kaakati ku nsi ya Katonda eno tewali kisinga kuluma nga muntu kubeera ku kyeyo ne bakuwa mawulire nti omwana wo gwe waleka nga mulamu afudde talwadde bassemutte. Kiringa bwe banaakugamba nti munnange oli awo maama wo abadde omulwadde, maama wo afudde. Mu butuufu nga toyina na ngeri gy'oyinza kulinnyamu ojja oziike omwagalwa wo, mu butuufu kiruma, n'emirimu gy'Omwalabu giyinza okukulema, si kulimba. Omukyala gw'olaba oyo Kadaama era ali ku kyeyo. Mukazi wattu baamutuusizaako amawulire nti omwana we abadde yabula. Twamusanze baamutta ne bamusuula mu ffaamu. Baamutta ne bamusuula mu ffaamu y'omunnabyabufuzi omu ow'amaanyi mu Uganda gwe sigenda kwatuukiriza mannya. Omwana wa Kadaama ono yabula, gubadde guweza omwezi mulamba. Era omwana bwe yabula, gye yamuleka baamutuusaako amawulire ne bamugamba munnange oli awo, naye munnange omwana wo yabula. Omwana tumunoonyezza buli wamu atubuze. Emitala n'emitala ebyalo ebisinga obungi tugenze n'ekizindalo nga tunoonya omwana yabula. Kumba omwana waliwo ab'ettima abaamukwata ne balyoka oba baasaddaaka musaddaake. Bwe baamala okumutta ne balyoka bamusuula mu ffaamu. Omwana n'abeera eyo n'avunda n'akola biki. Kati waliwo abalaalo abalunda entemu eyo ffaamu. Baabadde batambula ne basanga enswera nga zinyooka, ne bawulira ekivundu nga kiwunya. Bagenda okukikubako nga ku mulambo gw'omwana kubakuba amaaso. Obugatto bw'omwana bwe yali ayambadde nga buli wali, naye ng'omwana yenayina omubiri gwavunda, nvunyu zokka zokka z'olaba, nga n'omutwe gwavunda, envunyu zaazirya, envunyu zaamulya, n'avunda ng'agenda kuggwerera mu busubi. Okiwulira? Wabula obugatto nga bwe bwasigaddewo awo. Kwe kuyisa amawulire ku kyalo tusanze omulambo gw'omwana wano na wano. Abafamire nga gabatuukako, bagenda okutuuka ku mulambo gw'omwana, basanze nga mwana waabwe kennyini nnyini ye yafa. Era bamutegeredde ku ki? Ku bugatto bwe yabadde ayambadde. Nga munnange Kadaama bamutuusaako amawulire nti munnange omwana wo gwe tubadde tunoonya okumala omwezi mulamba, baamutta ne basuula eyo mu ffaamu. Omwana wa Kadaama nga baamutta, omuto atalina musango. Kati mu butuufu Kadaama takyasobola na kukola mirimu, asiiba akaaba, asula akaaba, tabitegeera, n'emirimu gimulemi bajja na kumugobera bwereere. Kubanga munnange y'Omuwalabu tayagala kumanya oba ofiiriddwa oba biki. Olina okukola emirimu gye. Bo tebalina kisa, be Abawalabu. Kankutuse kakadambi ka Kadaama ano omwewulireko mu bulumi obungi. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Assalamu alaikum. Asibye bite bannange, gasubira gye muli bulungi. Nze bakisire bulungi akama. Omwana wange gwe yanoonya gwe nangangamu, gwe mulabanga ku pagi yange ya TikTok. Baamuguddeko, baamubulabye leero nga baamutta. Nga baamutta nga yasigaza birungi. Baamutta, baamulabye nga natalinaako omubiri wadde, engoye baamuggyamu engoye, naye balabyewo obugatto bwe baamutwaliramu, bwe bamanyisiza nga yeye. Kubanga obugatto babadde babumanyi, abamulabye kati bwe bamanyisiza nga yeye, baamutta ne bamusuula mu ffaamu ya Kalangwa. Banammwe abantu balina ebizibu, banammwe abantu balina naye ebizibu bikusanga tebikusanze ku kyeyo. Ebizibu bikusanga nga tebikusanze ku kyeyo banammwe. Okaaba naye ng'oli mu kiyumba bweka. Omwana oyo amaze omwezi mulamba nga bamunoonya naye nga talabika, nga walayi talabika. Mwezi mulamba
nga banoonya omwana tebamulaba nga tebamulaba naye n'abasawo b'ekiganda nga babagumya simanyi omwana gyali omwana simanyi biki baali bazima anamwe si byangu si byangu n'akamu si byangu naye nga bamusanze ngaali eyo baamala okumutta ne basuula yena yazenze mukoma biri kagwagwa kibamanyisiza nga ye yakugatto baatekawo balabye kakagatto kamu engoye bagenda nazo Mukama Katonda waliwo ebizibu byafuna anamwegambye okuva ku mpulira ng'omutima gunnuma ziina mirembe nalina buma naye ate leero bakinsuddeko tebagambye omwana tumulabye ali waka naye mufu taliiwo mufu anamwempuliriza nga atidde anamwentidde naye nakwekusanga netakusanga ku kyeyo baana bamaanyi kusanga ewaka singa abantu abaana abatukola ebibi singa batulinda nga tuliwo ffe okaabire ewaka naye anange eno toyina gwekabira maama nga baana mmwe omwana yafa ezo vidiyo zonna ziba zimulaba zibadde zitambudde nnyo naye omwana bamala okumutta ne bamusuula naye nebaza mwe n'abatambulizangako vidiyo n'abajjanga mu kayinibokisi kange ne bangumya alhamdulillah naye naye ankoledde ekintu kyendagenda kwerabya paka sigenda kyerabira omwana okumutta obusi si byangu n'akamu baana mmwe. Kaakati obwemu ku bulumi bwe sisabira muntu yenna ku experiencinga nakutuukibwako. Mu butuufu tewali kintu kikwisya Katonda kuno kiruma nga kuleka mwana wo ng'okimanyi mulamu nga era olumu obadde omukubira essimu n'oyogerakoko naye nobagamba omwana wange ali awo mumumpe mubuuzeeko ne bakuleetera amawulire nti omwana wo baamusse nga yafudde talwadde. Mu butuufu ababeera basse omwana obabadde bamulanga ki? Omwana omuto atalina musango. Sigamba nti omwana baamuwambye famire ya Kadama ne babasaba ssente nti baaganye okuzibawa. Wabula omwana yakedde ku makya n'abula. Abantu bano batera okubuzaawo abaana bano. Abantu bano babeera basaddaaka abaana. Era akera ku makya n'akwata omwana oyo n'amusaddaaka. Ne bamusalamu ennimi, ne bamuggyamu simanya ebitundu by'ekyama ne babitwala ne babikolako ebintuntu eby'amalogologo. Mu butuufu ekintu kino kiruma okubeera ku kyeyo kubanga kankubuulire. Omuwalabu ye tayagala kumanya oba ofiiriddwa oba ki tayagala kumanya. Ne bw'okaaba oddamu n'obagamba nange omwana wange yafudde bagamba gwe maliriza okukola emirimu olyoka otandika okuŋŋaŋŋala ebintu byo. Mu butuufu ekimu ku mawulire agasinga okukanga abantu n'okutiisa okufiirwa maama ng'oli ku kyeyo. Bankuba kyeyo bakaaba. Okufiirwa omwana kaabe taata omuntu wo yenna omulungi naye kale we bayinza okugamba nti munaye muganda we yafudde oguma owulira bubi n'okamwe muganda wange yafudde biki naye waliwo ate obulumi buli obusingirayo ddala okuba obw'amaanyi maama n'omwana. Nze waliwo omuwala omu gwe mmanyi nina gye nali nkolera eyo n'agenda ku kyeyo. Omwala oyo yali atambuza mmere awo we twali tukoleramu ebyo ebiseera ndowooza nali ndi mu galagi. Omwala oyo yali atambuza mmere kati mutabani we nali mumanyi kitabani kye bambi nali nkimanyi era nga kitera okujja ne maama waakyawo biki ne babeerawo mpola mpola. Munnange omuwala ono agenda ku kyeyo bali bamuyita mama Mayweather. Omwana yali yamutuma Mayweather
Mayweather bambi Omukama Katonda akulamuze ekisa kusonyiwa ebyakusobako. Ekirenze ekyo bambi mama waakyo bwe yagenda ku kyeyo yakirekera taata waakyo mu muzigo gye baali. Kati era ennyumba gye baalimu, ennyumba ze zino nga baziwayalinga amasannyalaze nga waya ziri wano kumpi zirabika. Omanyi bibiwaya by'amasannyalaze nga babiwayalinga ne babisiba obuveera nga mwana asobola okunukkiriza bw'ati n'abikwatako ne babigetaageta mu nnyumba munda. Taata w'omwana aba ali eri, taata w'omwana ali avuga booda nakati gy'avuga. Taata w'omwana aba ali eri ku mirimu gy'eno emabbali eno ku kkubo, kubanga ennyumba yaabwe yali ku kkubo kwennyini, emabega nnyumba maaso maduuka. Taata w'omwana ali eno bagenda okulaba amasannyalaze ganyuuka. Kumba omwana akutte masannyalaze. Amasannyalaze gakuba omwana n'addugala. Bagenda okujja okutaakiriza omwana nga mukalu. Maama w'omwana nga bamutuusaako amawulire nti omwana w'amasannyalaze gamukubye. Nga tannabadde n'okumalawo ebbanga eriweereza emyaka 2. Yali ndowooza yakatambulako omwaka nga gumu n'ekintu. Ne bamugamba omwana we afudde. Kye yalina okukola kyali ekintu kimu, yakaaba n'akaaba wabula ate n'aguma mpaka bw'alidda. Yaddamu okukaaba ng'atuuse ku gulawundi. Ate n'addamu n'akaaba buto ng'ali ku ntaana ya mutabani we. Kakati obulumi bw'omuzadde yenna yenna okufiirwa omwana ku kyeyo mu butuufu kiruma nga bw'okiwulira. Era teri muntu yenna yenna ayinza kera ku makya n'akisabira muntu kukiyitamu. Teri. Kirumira nno ddala, naye Omukama Katonda yasalawo. Naye mwenna mwenna abakola ebikolobero ku bantu, abakola ebikolobero ku baana ba bannammwe nga mwe mulowooza ensi muli gikungula, nammwe mujja kumala muffe. Omwana wa Kadamu ono bateeka okuba nga baasaddaase musaddaake, nga baamusaddaaka ne bamusuula eyo. Okitegeera? Bateeka okuba nga baasaddaase musaddaake, nga baamusaddaase ne bamuggyamu olulimi. Omaba bano abantu abasaddaaka abawuza bajjako biki? Bakusalamu lulimi ne bakuggyamu ebitundu ebyo eby'ensonga ebyo ebitera okukozesebwa mu saddaaka bye batwala. Mukazi wattu ali mu kukaaba. Mu butuufu oyinza okubeerayo ku kyero n'ogamba naye oba bano abantu be nalekera omwana wange bwe buzibu. Ne wejjusa n'ogamba oba kiki ekyandeeta ku kyeyo. N'ogamba kale singa nasigalayo singa omwana wange oba osanga tali bw'atyo. Naye buli kimu kijja na ntuuko. Entuuko eba ntuuko bannange. Entuuko eba ntuuko. Entuuko eba ntuuko. Kyo tukkirize. Kiba kyakubaawo tewaba kyakikolera. Kiba kyakubaawo tewaba kyakikolera. So mawule si malungi, naye tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Ate ne Kadamu ono naye tumusabira Omukama Katonda asobole okumugumya, kubanga kyayitamu. Abali bafiiriddwako mu abakimanyi. Alina okukola emirimu, omwana we yafudde, tamuziise, bassemutte. Mulimu omuntu afiirwa omwana ng'omwana kale amujjanjabyeko nagangezezzaako. Naye ogamba nti omwana we just afudde. Ate kisoboka okuba nga noono omwana gw'abadde alina, nga keekanako kaka ke yaleka tekalidde ku ssente za maama waako. Maama ali ku kye yakola, yagenda kukolerera omwana bamusse. Taata w'omwana yamumusuulira. Kati ng'omusajja atandika okuŋŋaŋŋala mbu bannange omwana wange ng'omwana amulekera maama we, tomulabira, tobayamba. Anyway, byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bekumira ku mukutu. Mwebale ku subscribinga saako n'okuba nti ate mugoberera mu followinga mu sharinga. Mbagala nnyo mwena Omukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.